akambulira nnyo ku beef naye mwe mukikoze mutya kuwangala mu industry omuwanika concert people support you ate mwina beef yonna eyo ndowooza ya buli muntu wabeera ne idea gyagamba nti kati kintu kyamanyi but music tatambulira ku beef. When you do good music abantu bagenda kwagala abantu like ogenda tambulira ku good music tewaliwo beef ogenda kusanga ogambe nti kanze kanridingire ku beef. No good music agenda kulwanirira akuyimirizeewo akubeezeewo ate at a certain point akusukkulumye ne kwabo abalowooza nti bali bamukozesa nze ng'omuntu sikyagriga waliwo abayitiddewo ku beef waliwo n'abayitiddewo ku music just of ndowooza target yo kyekisinga obukulu oyagala kuyimba leero bakwerabire oyagala kuyimba so whatever choice you have is what you take. Bw'oba beef ekkolera n'oyitawo kwelandu bw'oba ng'oyimbye abantu ne bakumanya nga B2C is also very okay. So buli omu success is defined different from the beholder. Ffe tulowooza mu ndowooza yaffe tosobola kukola mu ndowooza yaffe because sinabayo ba beef nga bawangaala. Yeah, it has to be backed by music. Julio, olowooza kiyinza okukendeeza ku ntalo ennaku zino zigenda nga zinkurizinga between artists and promoters. Okiyinza okukendeeza oba okolebwa? Yes. I think ebbula bikola ndoza yebingi because people should get busy. Should get busy in studio, in doing other businesses. Neera nga wenkunyonyodde mu ntandikwa nti gwe kyoyagala ng'omuntu owulira nga kyekikolera essaawa kyoba okola because it is only a situation. There is no situation that is permanent. Oyagala mmere ya leero okola ekyo kati kola olimba bagutamiza mu studio bano akatuuka tunoze mu studio tugamba kola limba olimba nga bajetuwuliriza ne bwe tuba tufudde ngawuliriza kuba tukolemu olwako omuntu wayogeramu ekintu bwekityo ezokitwala like kati aba akubuulira nti byonna bikola naye kyekiribbeta etulondawo ekiikagge legatena kugenda paka n'abaana baffe balira bazze bagamba abayimbi abajja nakola ekyenjawulo omukino we tukola abantu bangi abalowooza naye fe tubalaza ebintu byenjawulo bingi nate bikola twabalaga nti music amasitaringibwana eno twabalaga videos ennungi tubalaga nti groups zibeera emyaka gyonna ebimu temubyoakte temubiraba kate mwe eriba etuuse mulibiraba ate nemubyogerako batuze tubalaga ebintu ebyenjawulo ntesobola ovaawo nga tolina ebyo bintu and then nobeera musekoevi ministry and you become a very big person. So ndowooza ekyalo kyabuze kyapromota nabayi ekyangu nnyo kulondawo ekituufu because teri akola kikyalo emanki kituufu olondawo ekituufu ate era mu bulamu waliwo abafunira ku saidi enkyamu abafuna ku saidi sinza saidi yagala kufuniraku. Is it why ennaku zino abayimbi mwetegeka nnyo okwetegeka ebivulu nno twagala bijjirako ddala bapromota tugenda bitegeka nnyo tugenda kwetegekera ddala era abantu baffe bakimanyi tulina abawagizi abasobola okujja ne bakola batya ne batulaba abapromota baisaamu abayimbi maaso baganategeera setufuna ate ng'okyategeka ebivulu tugenda bibajjako temujja kuddamu tutegeka yoma ateke bizinensi ye promota ateke bizinensi ye n'abayimbi ateke bizinensi yaabwe promota ategeka ki tekimanyi bizinensi ye nakyayagala bategeka bisolo abagizi baffe ndi wano bategeeza twatategeeza ekivulu tuba twetegese mujje mutwate nze maliriza naffe tugenda kugaba promota